tujja kukuba amavi ku masomero ga gavumenti okulaba gateerawo UPE ne USC abaana basobole okukola ki okusoma. Tujja kusaba amagezi gonna tulabe omubaka Honorable Betty Nambooze Bakireke basale z'alina nga bazisoosa Goma wano ne bakansala bonna gye bali baba batasikinga omulaba nti banoonya basale era mbatuukirire obuyi buli namwe nga tukirabye nti nga Bayibuli bwekyogerako nti abo kiri ekirungi abooluganda okuŋŋaana nga bassa kimu mu Kristo. Bwe neeyamba ku Bayibuli era mu Hebrews ndowooza 10:25 nga temulekangayo okukuŋŋaana n'olwekyo ekikola kye tukoze leero okukuŋŋaana ng'ate ekiseera kino kyennyini era kyekitala kya Kristo n'olwekyo tufunyeemu omukisa mu kyo. N'olwekyo njagala okwebaza Town Club okussa mu nkola ebyo twateesezza nga kanso bwe twateeseza awamu ffenna okulaba nti kitugwanidde okufuna olunaku olumu mu mwaka nga kuggwako okuyita bamusaayi ba Mutoba okubategeeza obuvo n'obuddo okubategeeza ensi kyeri n'okulyako nabo n'okubabuulira empisa n'okubategeeza career guidance. Ebiseera ebisinga tusoma busomi naye bwe tufunako akaseera nga bwe tufunye leero twogerako eri abaana baffe tubagamba okufuuka ssentebe w'Egoma division olina kuyita wano na wano na wano, okufuuka dokita olina okukola kino na kino na kino. nga twerabidde kusaabu Katonda kitiibwa n'abazadde baffe n'abakulu baffe nga lusosodde maama oba taata buli muntu omukulu mu myaka kikakatako nga gwe omwana omuto bw'onooba owangula ensi eno okuba ne disipulini. muwulira abaana tetuli kye tuli olw'okuba disipulini w'abakadde baffe. So njagala okwebaza bamaama abali masekati gaffe ne bataata olw'okulaba nti ssente zakkekwa naye ntunulidde abaana baffe nga tuzigezezzaako okubambaza nga banyirira. Ndaba ebyobulamu nga tuli ali 60%, ndaba ebyobuyonjo. So mbeebaza okweresa emwambaza abaana baffe bano kubanga emiti emito egigumiza ekibira. N'olwekyo tujja kuleka kubeebaza manyi ssente zaffe tewali abamu tulya kimu naye twagambye nti Christmas tuziridde n'ennaku enkulu zatuziridde naye waliwo abatafunye ne tugamba nti abo abalidde n'abatalidde fenna tufuna olunaku olutugatta olunaku lwa leero tufuneko etulya ffenna ate tusse kimu. Town Club abadde ayogedde ku lunaku luno gye lwatandikira naye nze ndi musajja mukatuliki si lwakuba nti walonze lunaku luno lwakuba ndi mukatuliki naye njagala okwejjukira nti mu biseera bye baayagala okuttiramu Yesu abakatuliki bakuza olunaku luno okujjukira abaana abattibwa obwemage nga banoonya okuttaani Yesu. Twandirukuzizza nga 24 naye munnange mu Central Division abaana naye yali akuza olunaku lumu ate nyina okubaayo ne mmeeya nga alina okukola ki okubaayo. Ne tugamba nti ffenna era nsuubira saawa yonna ajja kuba atuukako wano. Tetwagala okwawula ennaku zino ate era Town Club kyoyogedde nti tutandisa 28 era tujja olukuzanga 28 naye ekyo nze nekansala kasaba n'akola tujja kubategeeza nti 28 obuyinza kansolo ekola ki ebwina. Mukkirize sooka ennyanjule